tufete tutesera kuba Museveni yali singa obadde omula twateseza ja omutawana enyo gwentero baletera tutera kujja weekend naye olwaleero tuzize Monday olw'ensonga ezitali zimu naye ensonga tugenda zigayagaya mu dakika nyingi so nabagamba mutekeeko ebibuuzo mu bimubuuze saafu nayo kibuuzo nabagamba mutekeeko comment tuzimugambe saafu nayo kibuuzo saafu nayo comment neffe nga Red Zone TV n'emikutu emirako tusinza okuba tukuweereza ffe tuliwo okuweereza ensonga nga bwetambula tuzze naye mu dakika ng'emu ndowooza asooka abeeyanjulire ababuulire byabaleetedde ababuulire yaani abadde tebatugoberera naye ng'atanaba kubanga osubscribe nga nyongera okukujjukiza kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kinyigeeko subscribing okwate nekkade akaka notification obeere nga tomissinga nsonga yonna ojja kubeera omu ku abo abanasooka ng'okumanya nga tutaddeyo ensonga sebamulidde patuki nga nze ndiwo nsaba omukulu asooka ababuuzeeko mu dakiika emu bbiri tubeere nga tweyongerayo soba osooka obuuze ku bagoberezi bo bewaleka wano weekend eri n'obasuubiza nti weekend eno ogenda kudda n'obeekweka n'otadda baagala kuwulira ddoboozi lyo nga bwe twetegekera Independence Day nga 5 n'esooka obabuuzeeko tugende mu maaso. Oyagala nnyo okwogera nti abalonzi bange mbeekweka nedda sebo sibeekwekangako era tubeera wamu mu buli kaseera tobeekweka naye kasita obabula ku maaso uli ajemba ndi yonna tuba tuli ku mirimu gyaki yankyukakyuka kubanga ebirimu gyenkyukakyuka tegigenda beera wano okka ku kamera bwe tuva wano tulina okugenda ate ne tuseesaamu n'abantu oba olina obawa information ku ground ne bafuna information kuba waliwo abantu baffe abatabeerako online abatabanga tabafunye information eno kati tuba tulina obayitamu ku ground mpolampola ne babanga nabo information bagifuna erinnya Abdusalamu Bombokka nakasana ate eryamberenge junior oyomberenge junior ezo mandwa ezigenda ezitukwatiddeko okulabanga mwana Museveni kati nga tumugobaganya anyenya era wenjogerera sawa yonna ekimala bannayuganda twafuna independence mu mwaka gwa 62 mu gw'omunaana zaali naku za mwezi wino Buganda yafunanga 8 then Uganda nefunanga 9 awo nawo waliwo akabadi kubanga wewuunya Buganda ate efuna etya independence nga 8 ate Uganda nayo nekola ki kitegeeza gwanga kitegeeza tuli mu amawanga ago kyovola ba federal bamwogerangako bagamba Buganda federal ne bakifuula kyaki obadde okimanyi nti ne mu bitundu by'ebunyolo bamaze kufuna mafuta ne basooka bajjukira federal agasa so wenkugeba na Uganda nti ebyo byonna binne mba mwagala obituukako kutuuka ku federal okubanga tukola ku bizibu byaffe juzi nalabyo omusomesa akaba bambi mawulire ago namisindwa ng'alaajana musajja wattu nga bamubye miliyoni ze jasi miliyoni 3 awo omulala bamubye miliyoni 45 naye ate kyewunyisa nga abantu bano abanakubambye ababa n'obusente bwa mu butono omusajja abadde serving officer nasavinga government nga musomesa emyaka 33 nasavinga naye ate abaana abavubuka just abavubuka batabali mu office yamugamba nti okuwa pension yo osooka kusasulako sajja watu yagenda okulaba waliwo ebinyonyi sajja watu yagenda okulaba miliyoni 5 nyingi okuziwaayo bwe yagaana sente ze ne baziswitchinga ne baziwaamu omulala kati n'olaba nti eggwanga awuliri kati okitegeeza bana abakozi abalala abajja okukola obamazeemu amaanyi ofuna benguzi egenda kukola ki kweyongera awo wekugambira ngo Munnayuganda ali eyo nti ebizibu byonna byonna ke kaseera katuusi abalala oba byali byabalema olwaleero okugamba nti bigenda kutuuka ku ki ogambye Uganda yafuna independence nga 9 yafuna nga 9 bweba ate kati tubadde abaana babadde batambuza okugambye yalimu akajogoli bagamba nga 8 Uganda 9 Uganda nefuna kitegera Uganda tefunanga ku independence byalimu obutogoli biriawo bibuzabuza independence entuufu iliyo nga 5 omwezi guno abantu abakunze era bannayuganda abantu babongambye ku ground obakunze abantu bannayuganda bonna buli munnayuganda woli nga 5 mujje tufune obwetwaze obwaddala obutali mu bujogo ate buno tebuliko nti ate Buganda ate simanyi ate kati leero mu Buganda yefunye ate gamba ne Muzamiro naye alina abantu bannayuganda naye abakunge bannayuganda abasigadde bonna oba oli Obunyolo oba oli Busoga oba oli Acholi oli Keyi oli Gulu oli oli Yumbe njagala okutegeeza Munnayuganda nti mujje tufune independence lero tunamufuna independence tugenda tutula tugabana obuyinza bwaffe kubanga bagamba kino ekintu kiri ky'abantu so si kiri ekyajjamu nga kirina omusajja alina ebigendererwa byabwe nansiko yeeyita Saabalwanyi Museveni yalina ebigendererwa bye eby'enjawulo era kyemmanyi nti agezezaako bituukiriza olwa wakati Bannayuganda okubanga babadde batiitiire naye era yakyusaamu ate yakyusaaki batugamba mbu tewaliwo mirembe
Ngani agamba tewali mirembe. Abantu abakulu betuulira kubanga ffe tetwaliwo. Sokole ne oba tewaliwo nga bakunyumiza. Obuuza obuwangwa obuli waliwo eyambuuza bw'oba tulaba towunyiriza. Kakati bw'otunulira obuwanga obuli mu Luweero ne bakubuuza nti abantu bafadde. Baga emitwalo gyali 8 abalala baga byasukkamu. Nzo kunoonyereza kwe nasembayo okukola abantu baali basukka 500,000 half a million. Ndowooza kati bw'ogamba half a million kyaba naye nanti era Museveni ye yabatta yekka. Ani kwaliwo okulwanagana mu ntalo mwonna mubaamu okufa. Ani yabitandika kye kyali kimutwala mu nsiko tewaliwo dialogue atasaagenda kuteesa. Nammwe sibe babagamba lwaki mwagala Museveni mu kumugjawo mu mbeera mbi ng'ate waliwo emitendera emirala lwaki temuteesa naye? Olwokuba ffe tetuteesa lwakuba Museveni yaliwo singa obadde omulala twaliteeseza naye. Kati kitegeeza obuzibu bwa Museveni si bwa muntu ali mu buyinza mulala bw'aba yandibadde mulala. Bwe tuzzaako akatambi mabega singa yali Obote nga yabaddewo n'olwaleero mwanditeesezza. Twanditeeseza niwe yandibadde Tokiroko. Niwe yandibadde Amini. Naye ono aliwo. Yali aswa naye Museveni kakuulire ebizibu bya Uganda bina kuva mu gavumenti ezigenda zonna. Museveni yabeeranga wansi wa sisitimu y'okwonoona buli kimu. President Museveni yayonoona buli kimu. Waliwo yangamba omusajja oyo yakolera mu gavumenti zonna ezibadde. Kati lwaki nkugamba nti ebizibu byonna tali accountable. Ebizibu bya Uganda. Omusajja era bannayuganda bunamaga nti tujje tufune independence entuufu nga twenunula okuva ku Mwami Museveni. Awo bannansi bajja kweyagala. Wakati okuva ku myaka egyo Uganda twafuna independence. Uganda nejjange bane ebizibu ennyo. Myaka 64. Museveni ali wansi ali anda. Muzamiru gwasomesa. Myaka giri 64 gye tumaze nga Uganda gye yemaze nga batugamba ina independence. Tebiranga kwenda ina independence. So independence tujja okuva mu 62 sije myaka 64. Twali tugezezza. Mu 63. Independence gye batuwa. Twakiringa ubona akanyugira embwa. Ubona akanyugira embwa nga ziyawo nezibujubana n'ekinyama. Enerumako nenerumako. Kati naffe gye bakola ki gye batukanugira independence gye batukanyugira. Bagamba Buganda bagiwadde Uganda bakoze ki? Tulina emyaka 61 okuva nga 9 ogwa 1962. Kati twagala tukize tegimaka gyonna gitusaze. Kyogamba tewaliwe. Tosobola kugamba myaka kati goyinza tokwewaana noga ntubadde mu Uganda. Oyagala kungamba. Kale obogamba nti emyaka egyo gibaddemu akaniguusa. Kiki institution kyeri yawe ekuze mu Uganda. Ekyo ebyengudo byebiteredde nti engudo mu Uganda nnungi. Amalwaliro zaali mu 61. Ate kati zirimu ebinnya bingi okusinga bwe zaali. Zirimu ebinnya okusinga bwe zaali. Binyo n'okusinga bwe zaali. Era kwano mu Uganda wosanga kamune ekola oluguudo n'essaamu bilioni bagamba yakoleddwa bilioni 10 $10 kyokka ate ekikwewuunyisa. Ezimala okukolebwa ezo ate ne lufa mu nnaku 3. Ezimulo zisoloza bazisoloza express bagikola walola bikola oluguudo nga basoloza kati Amini nga tannafa yaleka akoze pulani y'oluguudo lwa express luno lwetulaba bebewaana nabo ne sente kyemanyi esente nazo yaleka naye nanti terwamuteite yaluteeka mu nkola sente bano bazibba bano bwe bajja sente kwe bakolaki bwe batandikira ne bazibba kati bwe batuuse ebbanga nenjagala okumanya bannayuganda naffe twerabira nnyo kati gwe bala sente zaali zigenda okukola oluguudo zo nga bweziri omuntu naba nga azikozesa ebbanga eri lyonna asuubudde ebijanjaalo kyokka jjukira tanaziza kuba ne luno lwe bakoze zikoze zinnewaaza emirundi nga 10 ziri tazituwadde wabula yazitwala kati atubuzaabuziza zino nga yeewola yeewuzira ebbanja bagenda ditubanja obulaba oluguudo balusooka sokoleke atugoberera ayinza okwagala okutegeerawo obulungi awo kubanga nange kennyini sitegeddeewo sente Amini yakola bajeti eyokola oluguudo sente nezifuluma nizibulira wezibulidde kati bano we bajja kati ate bano we bazze mu kuluteeka mu nkola ate nabo balidde looni mwekizimu banka already sente zaaliwo kati zeka ziri sente bazeewa naye ate si be baba bazeewa kubanga Amini we yavaawo waliwo abajjajjawo awo batitokero lutwala baani babeerawo nga ani abayali abatawaanya Obote agenda okujja wano Obote tu agani yali amutawaanya yali Museveni sike kavubuka kiki yagamba okunyigira mu lwe kali ka Museveni nga naye bwagamba agenda basaanya agenda bakuraki kati manyi baga bidinga kati katwabene bwana atusanya okuba naye Obote yali agenda musanyo ne una akalaga myaka 10 hapo Obote ayaka ali munafumuko okusinga ye so ani agambi omusajja yaleeta Uganda okufuna independence naye ono talina yadde kagezezzaako agezekani community egaali paka tuli mu na Uganda bana jakula bifunga ebize bye mwogera ne
bannayuganda balina okimanya nti bino bitwaddako tebikyali biri ebyebina byobufuzi ekintu nekigye nekibaawo niwatabaako ate ekikola kiddako nanti era nemukyammwe kyennyininyini waliwo ebintu bingi ebize bibeerawo naye ngaera bikomaawo ate nga ki mwinawo kye mwatugamba nga 8 gwali mwezi gwa kumekooba gwali gwa 6 waliwo ekyali kirangibwa nga 8 ekyo twabuukira kibuukire abavubuka tekyali kyafu waliwo okulumirwa bannansi gyesina tubagana nabo kati omuntu atugoberera bw'abakkiriza mu nkyukakyuka afune essuubi ku luno afune essuubi ku luno naye ziringa 2 zikyawera 2 yonna gyosaka oli Gulu oli Arua mwandibadde mwayambadde balina kwambala bwe bati ali agambye tebalina kubeera mu masuula genogenosi buli omu position gyanayagala okwekwata naye nga gwe mugenda okugjayo yatu abalaba bulabi ate agenda twabulabi waliwo omuntu eyaŋŋambye infact ono yatubuuza kibuuzo tukibuuze ndowooza kati gwe naawe oli suitable okubanga oddamu ekibuuzo kino waliwo yaŋŋambye nti wandibanga waliwo connection oba akabali akali wakati wammwe ne Mwami Museveni okubanga bino ebintu byonna byogerebwa nga tewali baana be bawambye kino kyemuvuga kiki President Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde atambula mu phase esoose kati tewali tuwa tewali muntu gwe bakutte tewali road block yonna gyasanze omuntu n'aŋŋamba nti mbuuze ku bano bentera okuleeta wano ku Redison TV mbabuuze ekibuuzo kino omuntu abeesige atya tewandibanga waliwo omupango kati awo we bakyamiza bannayuganda nti eno ensi okumanya yagwa neva ne ku luguudo nti munnayuganda kati bw'alaba ekintu ekituufu nga kikoleddwa alabye ddala nga kikyamu tekisobokera ddala ebikyamu byokka bibakolaki byebakkiriza nti byebisoboka wano mu Uganda era wano mu Uganda olaba nti omusirikale bw'anaakuba omuntu awo ngaekyo kyo kiri mu mateeka babirigolaizi nga byafuuka mateeka naye omuntu bw'anaaba akozeeko ekikolwa ki kubanga ekigambo ekyokwekalakaasa kutambula sinakwekalakaasa ekyo kintu kiba kyakulaga butali bumativu omuntu alaze obutali bumativu ddemberi kize constitutional right omuntu alina okukola ki okulaga obutali bumativu kati wano mu Uganda olwoko Mwami Museveni yateekawo embeera nti mu Uganda mwokola ekituufu era gwaba omuki omera kyova olaba n'ababbi mubayita bagezi nti omwana abadde mugezi ng'ate kyakoze kyabuusa bbi kati neggwanga awo wetwalituusa nti bwe tunaakola ebiteekeddwa okukolebwa mu mateeka abantu bajja kulaba nga tebisoboka naye njagala obbazaamu essuubi nti ewafiira omuzira tewaba nsiitaana bannayuganda tebegera nnyo tetulina nnyo kyamanyi kyetugenda kukola kwonoona bintu byaffe kola biki fe tugenda just kujjawo bujja omuntu mu ntebe yaffe mweyerigira then tutereze eggwanga naye nga mugenda kumugjawo ate nga lwaki tugenda kumugjawo nze nabagamba wewe naalowooza gavumenti ya Mwami Museveni yagwadda naye challenge eriwo bannayuganda tebanakola ki tebanafuna maanyi gagisitula tebanafuna maanyi kukkiriza tugambe omuntu afiiridde awo munene nnyo muzito bannansi tebasobola bayinza okuba bakimanyi naye nga tebanalabawo omuntu asobola bannayuganda ani agambye tebali asobola eggwanga tebalyetika ku mutwe ekireetera abantu kulowooza nti eggwanga lino abantu banafu tebasobola kulembera eggwanga lino kwe kulowooza nti eggwanga lirina kubeera mikono gya muntu omu na famire ye abasinga bagamba nti alina kuba munnamagye bandoozi owulire bamanyi eggwanga siryakugoba bannayuganda baludde okulaba ku pulezidenti eggwanga we linaaba linaakula era kyovulaba Obote bwe yajja wano Obote yali munnamagye Obote bwajja wano yali munnamagye musajja nga yasoma kyovula yakulaakulanye nnyo olwali bw'oyambuka Mwakyoli ogenda otuuka Mwakyoli abakyoli balugwala bakyalya ku miyembe gy'Obote gye yasimba era juzi nalimbira ne babuuze bannaye mwe emiyembe mwagisimba biseera ki nga Obote yatuwa ensigo mpaka ne kati kuba kyakolaki kakati tuyagala kukyusa obukulembeze bwa ggwanga eggwanga tebalifugira wano olina okuba nga otambula ensi yonna olina otambula oba tulina kapasite etuuka mu buli kanyomero ka ggwanga oba tulina busobozi bukyusa buyinza oba tulina busobozi bukyusa buyinza oba nga tosobola kutambula ggwanga otusatambula okugamba olina obusobozi bwa tewali so bannayuganda balina okukkiramu nti tulina okuza obuyinza mu mikono gy'abasiviliani eggwanga si lyakubirawo nti munnansi alina kukuumibwa ku bulimu bwa muntu era ogenda otambula buli wamu n'osanga emundu mpitirivu kyova olaba kati nabo batandise kwetta kwekolako bwasuusaidi bakolaki kuba bafuna enyiike bagenda okulaba abantu be bakuuma abo bali bulungi ate bo bali bubi
bakuba amasasi bamubwata kuba gwakuma yagamaliriza akoze eki. Yes, kati bwe tulina okubijjawo mu nsi yaffe ne tumanya nti omuntu asobola okubeerawo ensi ekula nga bwe mwetegekere nakuza mwezi nga 5 waliwo yaŋŋambye musuubiza nnyo abasirikale emiliyoni president yayimirira n'abagamba akakadde waliwo aŋŋambye nti kubuuza essente weezirimu muziraba mugenda zijjawo. Munnayuganda ali yategeere kino oyogera ku miliyoni tekyali ssente mu Uganda. Singa obadde oga miliyoni ya dola owandigambye nti abasuubiza essente empitirivu naye bw'oba oyogera ku ssente za Uganda miliyoni egulaki. Njagala ofunireyo omuntu omu gwe bawadde ssente za parish development model bagenze babawa obukadde omufuniyo omugambe bakuwa akakadde juzi wakolamu ki. Tewaliwo yazikozeseza ssente ezo nampulirayo abantu abajja wano gye bali bagezaako zikozesa naye era mu bukubyo bw'ekitabo nti olwokuba nti waliwo inflation tosooka ku akawunti nga kakadde n'ogamba nti kanene nnyo. Ezo ssente ntono nnyo era zisoboka okufunika. Bannansi ne bakola ki ne baba nga beeyagala. Omanyiza ebibuuzo mbikuŋŋaanya wano ku Red Zone TV wetukuŋŋaanya ebibuuzo ne tubibaleetera naye no batusindikidde obusaanyi obusaanyi. Waliwo yaŋŋamba nkubuuze gwe kennyini Bombokka buli projekiti ya gavumenti yonna mukuba nkube kyogamba nti Museveni okuva we yajja mu buyinza teriyo projekiti gye yali aleese nebanga erina kyegatta ku bantu nebanga yamugaso eri eggwanga. Projekiti ze zonna mukuba nkube. Tetulina projekiti ya gavumenti n'emu gye twali tukuba. Projekiti za gavumenti yaleeta emyoga mwagikuba nadizi mwagikuba eno ngadiemu bakuba nadizi nga kyekizikuba ekigikuba ekikuba nadizi ekigo sente nti bazibbi ani abba sente si baofiisa abali mu bifo ebyo. Nawulira mbu n'abantu bebaziwa bwavaawo namwe muzibba ne babanoonya abamu ne babasiwa. Ekyo nti kyekugambye nti oleeta system ogisimbe bubi kati bw'okwata ssente eddala n'ogamba kati tutudde ku parish development model nti omuntu gwowa ssente tomuteeseteese okuliza ffe tetukubaga projekiti za gavumenti ffe tugamba nti ezo ssente bakipulaninze bubi. Omanyi nti neggwanga kyekiri eggwanga lirina national development planning authority naye nga terina mugaso tebalina kibapulaninga wabula ekijja nekirowooza nti kino kiki nti akijja kuzza emitima gy'abannansi nga balowooza kyekigenda okuzza obwavu naye Museveni kakyangajja agamba alwanyisa bwavu naye kyewunyisa mu kulwanyisa obwavu aleta projekiti ezitagenda agasaba ki bannayuganda. Kati waliwo bwompa akakadde ngende neekulakulanya kyokka tesukaali wa 15 kakaaga omunnyo ogwa 2 katoga sabuuni wakakaaga asinga n'essaati Bannayuganda mwejalabya nnyo bwe bakuwa akakadde tusobola kukatematema n'okakozesa mu nkola ey'okukekkereza. Akakadde tebakuwadde kakulya nanti mwejalabya nnyo bamuwadde akakadde kakozesa bizinensi n'asooka agendako n'atwalako girlfriend we out. Anti kiki kyekugambye omuntu gwe bawadde akakadde takeetaaga boba mumaze gafuna guni kati waliro tebakulaze mawulire obuwumbi obwagenze mu mikono emikyamu nti sako tezabaddeyo obuwumbi obwagenze mikono emikyamu gy'Abannayuganda era nabwe bagamba nti sako tezabaddeyo naye zo sako kati bw'ogamba kyongamba gavumenti nga ssente zo zaafuluma era neziga abantu baziri savings nongamba kati sako za abantu abali mu sako ezo abali ssente zo gavumenti so abatwesinga era nga mugamba ffe tukuba gavumenti kubanga bwe benoonya omuntu dakiika ntono nnyo wano bwe baba banoonya abaana bawa dakiika ntono babaga babafunyedde olina kyoyogedde wano dakiika emu nga bakunoonyedde bali ku lujja kati ng'oŋŋamba nti ate oli gwe muyinako ne information nti yalisiivize ssente bwo mu banka bweti yayise ku akawunti bweti ne baddawo era ne balimba Bannayuganda ssente zaabuze ssente ziba tezaabuze bazigabanyira n'abantu baabwe kubanga era ebintu ebisinga tugenda okuddamu binoera gavumenti Bannayuganda balina okukikkiriza era kyenva mbayite ne bagamba nayimbo buli omu abeeri wa kiseeri munne mujje tubeeri nga tulwanira omu twenunule osanga abaana baffe n'abazzukulu temwagala buyinza olowooza nammwe kulyako ng'abantu abamu bwe bagamba twalabye UN summit Museveni UN General Assembly ey'omulundi ogw'78 nina article gye nasoma nga UN General Assembly eyo bakkiriza badelegates 5 okuva mu buli nsi erina okubeera nga represented ne badelegates 5 Uganda yatutewa delegates 71 naye ndowooza baba tutte Museveni tamanyi kuba yayisizza ekiragiro banoonyereze bagenze batya ensanvu banoonyereze ki ate ssente zaabakozeseddwako zaavuddewa ani yayishuinze ssente ezo out okubanga zaabatutte nga banoonyereza kwani
Bannabanja ba Jessica Lupo President Museveni bwe alonda Bannabanja bagamba ati government y'abavubi yagamba abavubi government y'abavubi ekyo kigambo kyali kivoola era nze mbakuba wekitiibwa Nabanja awo we nali nkumi n'omugamba mukama wange buyinza bw'omukubiriza abamaze okuba okusiga ekifaananyi nti bano bendeese tebalina kye basobola kukola era ndowooza bye mulaba byemivuyo gye mulaba kati ekyo kijjawo kyennyini President Museveni kyabo kyeyayogera ng'akoze eki ngalaga nti bano tebalina kye basobola kukola obusaanyi mubulaba naye temundabula tebalina kye basobola kukolera ggwanga kati abantu 7 babaddeeyo abali mu ziserefi nalabyeko abaana bakubye wano ekifaananyi Nabanja ali mu serefi naye ng'atumiza ekikomando ku ssente ya muyomi w'omusolo nendabayo waliwo akantu akalala akatambudde batutte busaidi chicks bwabwe bono bebi nja kulinyisaako ku nnyonyi kasabala byo opportunity ngezire baga katugende nabiwuliddemu mmwe kati bino byo nga temu sawa zino nga bemukunga abantu ze bade ndoza mwino okubatera wese mu kunsonga ngezo temuziba wadde kimala abantu basire ensonga waliwo obusongo bumula kugenda kujja kumulafu kyogambe ensonga nafu nnyo ezo si nafu ensonga y'amaanyi olwokubanga bali kuseteza mu omusolozi bakolaki zebonona era nze kyovula bambugamba bannayuganda tuve ku diversion ebintu bwabo babutaddewo kutudiverting amaanyi gaffe fenna galina kubeera nga tulina ogateeka waliawo mwe Museveni avudde atya mu ntebe yeggwanga mbadde manyi kyemugendako nga ttaano kati naffe abamawulire twetegeke temugenda kutuleeta amanyi ffe tuyinza okujja okwagala okustreaminga enkyukakyuka abantu balage ensi tulage nti bannaye wano gwali ku Red Zone TV abantu baabo bakyusa buyinza tukisuubire ku Lwokuna ebyaffe tebiringa bya FDC bali abekyanga mu bwekyanga ne Bannandala ne bagenda baate bakuba bannamawulire ki waliwo ddeyo munnamawulire ngaze ku nupu ne bamukuba tabangayo polisi yemanyi otutawanga so polisi etaddewo akacyankalano n'olwekityo bannayuganda ogezaako nawe okunjja kumulamu ngaoleta ebibozi bya Bannabanja nze sagala mukama wulidde agambye bali tebalina ki agaye bavubi kitegeeza abavubi balina kukola buya buli omanyi omuntu ali ennyo ssente era bw'oleeta ebibozi bamugereza ku bavubi nti ssente ozirya kivubi kitegeeza abavubi balya buli kati gavumenti Museveni yatugamba gavumenti yabaki abavubi bannayuganda yali alina okitegeera nti balya kamukuulo bazze kulya akakola ki akasembayo bali mukulya kantu kabakakolaki akasembayo era wenjogerera nga ttaano ndowooza bannayuganda bakkirize bannange ekimala kikola ki kimala bakkirize mujje twenunde tunule eggwanga abasajja asirikale bakuba tebaagalira ddala munnamawulire tebatwagala mutuwe garanti naffe tujja bannamawulire ekibakuba tebabakuba tebabaagala olwokuba twanika ebintu si kubyanika abasirikale bali desperate nabo kati tuvula bagenda tebatuulawo natunula bannayuganda bagamba baleero bano abasajja bagenda tununula kuba nabo bali mu buwambi bali mu busibe omanyi olwe mubeera mu busibe nga babasiba mwenna naye kati mu busibe ne mubaamu caki abakyaki abakulira abasibe newabaawo n'oli nga bamusiba emyaka mingi naye olwokuba aluddeyo mukomera n'atera okuvaayo naye nabanga etandise okweraba ng'omukulu kati nga banne bwe babaako kyeboogera abakolaki abasirisa kati afuuse kamanda naye ali mu busibe naye waliyo kamanda abamusibe kati so munayina abasirikale abola bonna bamukulu enanga nabo babi bali mu busibe nabo bakimanyi kyekitukubya kati bano bannaawo abali wansi bo ekibakubya mmwe bagamba lwaki temukola ki abakuba munyiige mweyo mubiku kyemukola nabo bakooye embeera embi naye bannansi balemezawo muki era President Museveni bannansi ffe tumukoze ki naye bannayuganda banajja tewali gwe tugenda kunenya bannayuganda banajja munajja kati ndowooza owulira bannayuganda okisaba okibuuza nze ffe tutaddewo embeera tugambye lino lyekkubo gwe ng'omugyoli nze olidde tugambye wendi jangu kati gogamba naye lwaki okireka kunze bannayuganda mumanyi President Museveni abonoonera wano wawano enti okujja okwekalakaasa olwanirira eddembe tebalina kukusasula nti bannayuganda bagenda bajja kubuuza wataddewo baasi nabiwuliddeko dda nga bagamba tutaddewo baasi zigenda osomba ki abantu ogenda kwenunula
atugenda olinda bamale kuteeka musa kitegeeza akutadde musa alina interest wano wennyini nga tunaba kubanga tusukkawo waliwo abaana ababadde bacomplaininga ku social media omanyi ffe tubeera tunoonya mawulire byonna ne tubiraba waliwo abadde batugamba ababaka ba parliament tewali n'omu yakunze okugjako nalebo Segirinya ndowooza ne Muwadanku Nyingi ate bonna abali ku Kalya National Unity Platform batakawo ekifaananyi nti bo balwanirira ki kyukakyuka bo ogenda bawa message ki ate nga nabo ojja basuubira tubasuubire bagenda kujja buzzi surprisingire oba bakyesambye nga kyammwe ababaka ba parliament bakansala abakulembeze bonna ku Kalya National Unity Platform batono nnyo abaavuddeyo ne bakyogerako ekintu kino nandi ne mu baana oba okuza abaana family zetwakuliramu akuliragamu abaana ab'enjawulo wasubulaga omukazi omulungi akuza abaana bamujjawo naye abaana bamujjawo tebasaba kukyerabira nti baana baki bamujjawo era bakula bakimanyi kyovulaba ne mu National Unity Platform tulinamu abakulembeze nga bo baanoonya bifo nga ye ali comfortable ne waali nabamu tebagala na buyinza bukyuka tayagala na buyinza bukyuka yagala bya walaba ali mu comfort zone era abumwe bali era Bannayuganda somaye ngamba nyi Bannayuganda muve ku bintu by'okwesiba ku bakulembeze buli komandi mwagala eve mu bakulembeze mwani abakulembeze jesiri babakulembera mu buki bakulembeze naye endowooza yammwe bwe mugita bali ne bakulembera nti kino abantu baffe kye basazeewo then mwene mlioka mukola ki mugobere mwene mujja ne mugobere abakulembeze those leaders they are driven by our thoughts nego busala wo baleke mulowooze nti abakulembeze balina ebintu interest ezaabwe ez'enjawulo kyovula babamu basirisa abalala bavaayo tebakola ki tebavaayo kuba tebalina wiiri babamu bajja nga bazze kufuna bifo kyovula badduka mu bibiina ebine bagamba wano noku wekafunira ne bayingira era bo tubayida bumwe bali kati nobayo n'abalala abatya okufiibwa bufo bwabwe nabo ne babaako kye boogera nga nera bo tebalijje no wiiri naye kati ekijja okutaasa gwe Munnayuganda yegwe mwennyini okwesitukiramu gwe nga gwe novaayo ova ku biboozibozi simanya ate poliisi tetukutte poliisi tekola ki that is our constitutional right bwobawo ekitagenze bulungi dembe lyaffe okola ki okuvaayo ne tukyogerako ne mu constitution baali bagibaga bakiteekamu kati constitution yemu nega tuyina okukozesa kyonna kyetuteekeddwa okukola ki okukozesa okulwanirira eddembe lyaki eddembe lyaffe kati bwe mugambye Munnayuganda nti Munnayuganda tukyalina ddembe yadde mu kantu nako ebyo byabulamu tuyinaawo ddembe tuyinaawo ddwaliro lyosobola gendamu kujja oba kujjanjabe tuyinaawo ssomero ogenda twala mu mwana wo ebyenjigiriza byonna byakola ki byayonoonekadde ebyenjigiriza byatabuka bwe twali tugenda mu kalulu ka 2021 awo Dr. Besigye alina tweet gye yakola ku mikutu gye n'agamba we are going to see more of the same ndowooza bye yali ayiseemu akalulu akawangudde ne batamulangirira nti tugenda kubiraba ebintu bino FDC babikoze ebyokugezaako okwekalakaasa wokotuwaaka biki are we going to see more of the same ne ku mulundi guno ekyo tusobola okulaba kyekimu nga munansi gwe ali eyo alaba otudde emabe otudde waka n'olinda bakutuusiza enkyukakyuka tosobola kuŋŋamba nti bagenda kulwanirira wataddewo demonstration nti yino obadde okyatunnyonnyola are we going to see more of the same temugenda tugamba nga 5 tujje abantu bajje abajja bajje ebeerebeere bwetyo ebeere nnomo abantu baddeyo ku mirimu gyabwe abadde waka badde waabwe tebigenda kubeera bwe biti Uganda yandiyagadde okubeera garanti more of the same ng'ani abikola era babikola mu bbanga lyenkanaki tosobola kuddira National Unity Platform ekoze ebintu byekoze kati mu bbanga lino ng'ogamba nti oligenda oligeriza tekisobola kuba nga tufaanagana nga kyekimu bali babikola myaka 20 mwemeka naye ffe tubikoze okuviira ddala mu mwaka gwa 2002 ffe tubikoze just myaka era katugenda ku just emyaka 3 nga tukola ebyo era Bannayuganda balina okukimanya nti bino ebiriwo kati byanjawulo nnyo tebiringa biri era n'olw'ensonga eyo Munnayuganda yenna ali eyo waliwo wano ekibuuzo ekyazze sooka okunga abantu bo nkisome wano wenda kikubuuza sooka okunga abantu Munnayuganda ali eyo kino enkyukakyuka bannansi gye bakola gye bagala etuusi eri mu koona naye mu Bannayuganda bagaanye okujyaniriza olw'ensonga baba bamenya emitima era Munnayuganda ali eyo
kusaba nyabo ne sebo alaba ka audio ka video kama wedda abulule wekana weka okirize nti ekimala kimala mujje tuwalirire enkyukakyuka wanze kimanyi banagana basinga babamenye emitima nti balabye abanabi abafuzi bangi abasinga n'essuubi ne likolaki ne libagwa omanyi bwe mugenda mu lutalo ne lukanda alirira kati kabulaba olw'Ukraine nti abatandise ababadde balufandi nga batandisa bamu okwekuba eki entegateega ate tuwayo nnyo ekisente balaba bikola ki tebiggwa so ne bannayisi nabo balabye okulwanirira enkyukakyuka kukoze ekimyaka mingi zigenze balaba tewali kikola kyukakyuka timulwanyisa omuntu ogwo sigandi mulwanyisa abantu banjawulo so bannansi njagala bakubala je muveeyo kuno twerwaneko tutawuzeeko omusajja ekimala kimala tumukirize bannayuganda bannaye mukirize ekimala kikola ki waliwo yaŋŋambye nti bwe muba mukunga mwawulamu categories ng'oggyeko omusumba ow'ekabaale saidi ze yeekabaale eyatambudde nnyo ku social media ng'ayogera ebigambo agamba olunaku lumu asaba Uganda efune ku mukulembeze omupya ki tannalaba we muyita mu bakulu mu madiini gonna si abusiraamu si bakatuliki si baprotestanti tebannalaba abamadiini bomu ba excludinze ate ensonga bwe zituuka muba mwagala nabo babyogereko ng'omusumba oyo bwe yakikoze bannaddiini bomu bataddewa mu struggle eno kati eno struggles we nabagambira bannabuganda tuyanjawulo teringa struggles amweze bali tuvolaba yo tegenda kubanga ebyo mulowooza ku bibiri ebyaliwo ebikadde tubagamba eno struggle twagituuma erinnya people power struggle maanyi g'abantu buli yenna waali olina obuvunaanyizibwa obeera munnaddiini tekikujjako okuba munnayuganda tiriyo we baali bakiwandiise nti olw'okuba gwe sheeka akulira omuzikiti tokyali munnayuganda tiriyo baali bakiwandiise nti olw'okuba gwe pasita akulira kyaki toli munnayuganda kuba ate abo be bandibadde nabasitukemu be bandibadde batunoonya fe abavuddeyo okwogera bannaddiini bandibadde batunoonya bagamba bannaaye tulabye omutendera kwe muli naffe eddoboozi lyaffe lyeritwa lyerina mutambulirawo naye bannaddiini we banaaba balinze ffe bye tulina okukwatako bingi eno gavumenti bakuyiganya musajja akulyako babayiganya gatale benyoreze mu buyinza ate n'eri bannansi namwe musaba biki birala buli munnayuganda alina nga omanyi nti bw'otunula ku bwa citizenship olaba nga oli munnayuganda kino kikkakatako ate n'abo abali obulungi abali mu kulya mu gavumenti ab'NRM gavumenti bw'ebeegwa egwa n'ebyana byayo temuddawo ne mulowooza ate gavumenti esobola okugwa n'emala n'egwa ebbanga nga yagwa dda naye neebakosa okumala ebbanga nga ekyaliwo nga mwe temunnakimanya negenda n'ebyayo ne musigala nga temulina kye mulina so n'olwekyo bannayuganda mwenna buli kisi mu maaso ayagala enkyukakyuka tusobola okukyusa obuyinza nga tutuuse mu 2026 nene 2026 tali wala kati awo ababaka ba palamenti oba obakubye oba obafumise effumu kubanga waliwo ababaka ba palamenti bali mu kukola nteekateeka zaabwe za 2026 ate mwe muleetawo nkyukakyuka kitegeeza anasigala atya mu palamenti nga tazze bali mu kukola nteekateeka zaabwe za kusaba kalulu ka mwaka ka 2026 kisanja kijja mwagala kubalinyira mu kalulu kaabwe anti abo tulina okubalinyira mu kalulu olw'ensonga lwaki nti n'abamu tebagenda kudda kuba constituencies ezimu tezigenda kuddawo Muzimwe Museveni yazissawo ng'azibawangabirawo kati tusobola kuraninga ggwanga mu mbeera bwetyo bwetuma enkyukakyuka yonna gye twogerako twagala ku nkyukakyuka egasa munnansi bwe tumala ofuna obuyinza tetugenda kuddawo buli omu kutandika lwanira bifu twagala nkyukakyuka egasa munnayuganda ali eyo nti omanyi wali constituency mpitirivu munnansi awaayo omusolo gugenda mu bintu ebitagasa katukoleki nti member wa parliament abadde ne bamutwala bweru okukola kikumujjanjaba ne sente mpitirivu nga sente zimujjanjaba zisobola ozimba eddwaliro eddene esobola okujjanjaba bannansi naye mwennyini ebyuma byennyini sente zimutwala bweru nga zigula ekyuma kyebagenda omujjanjabirako eri naye mwongera kwongerawo constituency ate buli constituency member of parliament agirako ne byagenda ofuna benefits endala okuva mu government ovugyeko ezo fringe benefits oteekeko zi districts ze bakutaddewo ennyingi oteeko ba RDC oteeko baani kati ebyo byonna